Nakaiza Fred amazzi gemanya ndina omukugu gwe mbaleetedde olunaku olwaleero nsaba owulirize bulungi otegeere abantu gye bayita tewaba wangu omulaba n'omwesiimisa naye nga tumanyi gy'ayitidde ndi ne sheekh omukugu mu ddiini busiraamu sheekh nsaba olamuse kwotuwuliriza. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. abawuliza baffe mwenna ku Paalo FM n'abatulaba ku Facebook ne mwenna abali ku mitimbagano egy'enjawulo n'abali ku YouTube mbatuusaako ekiramuso ekyabannabbi kyebatolanga abantu baabwe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Neewunyiza okubeera nti salaamu kugamba ng'ejjo gireeseemu erimu gunna neŋŋamba kati wogyeddonyo erimu gunna ate bwe tuligula akakaaya negiri baabu ejja kusingawo inshaallah. naam. Okay, Sheikh amanya ze Sheikh Uthman Shaban Ngobi ntaddeke eya Sheikh bampita Sheikh nze kennyini nze Uthman Shaban Ngobi era Sheikh bakuwaliwo ne bampita Sheikh abansomesa bampitanga Sheikh abakusomesa bampisomesa bebakwitanga Sheikh neewuunya okubanga kyasoma naye nga ate nekyenkwatirayo ate ng'okyasoma nga kyasoma nekyenkwatirayo ne bwe namaliza okusoma gyempita bampitaani bampita Sheikh. Sheikh yabeera atya? Sheikh kya mirundi ebiri. Sheikh kitegeeza omuntu omukulu mu ddiini oba mu myaka? Mu ddiini ayinza okuba omukulu mu myaka nga alina byalabye bingi tumuyita Sheikh. Tumuyita Sheikh nga mukulu mu ddiini byasomye bingi byamanyi bingi ku saidi eyo ayitibwa Sheikh. Kambanjulire Sheikh kanziremu mwanjule Sheikh Uthman Shaban Ngobi ndowooza owulidde mukuluko mu myaka mitonotono naye nga mikuluko okusinziira mu ddiini kaakati oyo bwe tuli naye olunaku lwaleero Sheikh Ramadan Shaban Uthman Sheikh Uthman manyi nga gyagala nnyo mufuti wa Uganda nange mpita Ramadhan. Sheikh Uthman Shaban Ngobi azalibwa wa? Sheikh Uthman Shaban Ngobi sawe no Abu Hasana oba Baba Hasana azalibwa ku kyalo ekiyitibwa Kalyowa nga kava mu katawuni ak'Ekyanvuma mu ggombola erya Irongo mu disitulikiti y'Eruuka. Yayitibwanga Iganga olw'okuba yagaziwa kati Luuka nayo yafuuka disitulikiti. Ndowooza kati yali temanyikiddwa nnyo Luuka naye kati kampeni eno yatukolera eya Bobi Wine era kati bulugambe Luuka twakwata Bobi Wine akati yeeyo gyenzaalibwa. Naam. Ozaalibwa omukyala omwami? Nzaalibwa omukyala ayitibwa Omumbejja Naabirye oba Naalongo Madiina Nangobi. Ate kati osobola okuba n'erinnya lya Ngobi nga mama ye Nangobi? Mama wabeera Mumbejja nga ye Nangobi asobola okuba ku linnya lye. Bwe kiri olutaata nze yamuyita yali Shaban Mwasi Isaabiri ye Saalongo. Ono tiyali musiraamu yasiraamuka busiraamusi lwa maama era nze okuba ng'olwaliro ndiseeka oba nsomesa obusiraamu neebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba muzeeyi teyali musiraamu
yali musajja omunyi w'omwenge ng'anywa n'agwa ku kkubo embwa n'agiyita nwa ng'asobola n'okusulawo ennaku paaku makya nga temumunoonyaako ate ffe twaliwo yasiramuka tannabazaala kakati mumu n'amulungamya senga famire yaffe ekika kyonna kikyali kisiraamu kati senga najja afumira omusiraamu sengawo kati nga namazzi bw'anaagenda n'afumira omusiraamu ng'amwegombye abusiraamu n'amugamba ne balabagana bulungi nnyo n'akumatiza n'osiramuka kakati ng'ejja muyisa obulungi n'amulaga omukwano n'amulaga obusiraamu bulungi muzeeyi ono ne yeegomba obusiraamu bwe abamukoddume we ne yeegomba obusiraamu buli ne yeegomba ne mwannyina kyalimu embeera gy'alimu amukolako ddaawa ze namuwulirira leka okunywa omwenge siramuka ojja kukyuka embeera zo zijja kukyuka era abaadde amumanyi bayita twasuubira nti ayinza okuleka omwenge ne bukeera ku makya n'avaamu ekitonde ekiringa bufumashabani ngobe muzeeyi n'asiramuka jjukira mu kaseera ako tewali masannyalaze muntu bamusalanga abasala omugeso teekawo obutiisi era ekyalaganga nti omusajja w'amaanyi mukugu muzira mu ddiini bamusaliranga lumuli olumuli nga balugogombola balusala manyi kaba kasala nnyo manyi olumuli ndomanyi ezizimba ennyumba zebazimbisanga ennyumba ezo bakasala bulungi bwe bati nebakaddawo kuli kati n'alyoka ateekawo era katoyi gwe basaze emmuli agamba ti njagala mpudde obulumi bw'eddiini era kati n'essaawa zino eri abantu nga bw'aba sitamisa bulungi nga bwina amuyingidde agamba saala yamasanyalaze njagala mpulira obulumi bw'eddiini era wali yasiramukawo ngomuzi yayagala mukazi amumatiza tosobola kumpasa nga toli musiraamu kubanga bayibuli egamba nti ali mukomole agwagowaza abatukuvu okawulidde okamanyi kakati onagamba tosobola kumpasa nga tomaze ekikuta ekyo nga tokisuulidde embwa onakisalako kikasu oziga okunaaba janaba osaale olyoka onkwateko tugende mu byannika okuba nti omusajja yali ayagala omukyala n'asalawo ndowooza wetuli awo kakati muzeeyi bw'asiramuka yamutayirira alhamdulillah tayiri nemuluma newona n'asomako ebyo ebisooka mu ddiini awo alhamdulillah okuyiga okusaala n'agenda ewa jjajja wange Kigundi awo bayitawo Naggweeni disitulikiti y'egundi ye Kamuli muzeeyi n'awasa maama alhamdulillah nakuba ettaali awo lyali ly'amaanyi nnyo bakuba ettaali ly'amaanyi nnyo bakuba ettaali agamba omusajja ono yakasiramuka era buli omu nga yeewuunya nti ono atali Kigundi yasiramuka ddi kuba mpulira ettaali omanyi kati ebintu bibiri naye kimu ngamba abantu bakitwalanga kizibu nnyo mu maka g'omukatuliki okuwuddamu ettaali nga livuga nga likimye eki kizibu okusanga mu maka ga pasita nga limu ettaali lijaki nga livuga era nga bulaba nti kizibu kyali kizibu ku mulembe guli ogwo abannaffe abatukulimira abalongoofu okusanga endongo ya sitaani eriko music mu maka g'omusiraamu gahaji
endonge kuba nereka abantu ng'emitima gyabise olingo bunyondo olingo buta okuli abantu ambadde ogamba abantu nga bambadde bwereere bantu bali mu kuzina bantu bali ebyo ebivuga bya sitaani ebyo bajjukira omukolo ogubeerako endongo olw'okuba nti bivuga ya sitaani oyagala toyagala walina okubeerawo obuveera n'obukisi babuyita kisi ni obitaani obuveera obwo obweru obwo bakozesa bugali mpitawa obwo ogamba ngotegedde era ku makya endongo babanga yanuza bulungi bweti mubusanga mu kompani Allahu akbar bakuŋŋaanya bayita motoka eno ya kanso kakati buli abadde akoledde ekikolwa ekyobwenzi fornication ekyonna kyonna ekyobujama ku mukolo ogwo eyaleese endongo eyo yagabana ajja kubuuzibwa. That's why omuntu munaddiini atya Allah asuubira okusinkana enkya Allah taleeta ndongo ku mukushi oba buli agenda okufundako olubuto ku mukolo ogwo ndongo ya gundi guwagireeta ogabana mbooko mu kabuli. Kakati muzeeyi yakola omukolo n'akuba ettaali n'ayita ettaali musajja yakasira mu kabuli muni yeewuunya olwo kati lubaategeera nti yasiramuka era buli eyajjanga mu kidaala ayagala kulaba ku musajja akoze embaga n'ayita n'amataali ddala yambadde ekkanzu ddala yaleeseyo okunywa omwenge gwe balabanga yagwangako musajja alhamdulillah Mungu n'amunyweza n'awasa maama n'amuleeta awaka n'atuzaala. Kati nze nzaalibwa sinze mwana asooka mu bijja nyinza kuba ndowooza ndi wa musanvu mutaata ne maama mutaata ne maama muzeeyi ffenna tuli abaana 12 nga muli batono mu mukyalo omu maama yazaala abaana 12 maama yazaala abaana 12 ewe 13 ye mwannyinaffe maama omulala nga kitaffe y'omu kati wawamu mutaata muli abaana 13 akati nze nzaalibwa ddiina mazzi ozaalibwa ddi nzaalibwa ku mulembe gwa Hajji Fido Masho ogwa Amini dada nga wazaalibwa mu mbeere biseera ebyo batoga byali birungi byali birungi mu 1900 muzeeyi namubuuza nga emyaka 2 atankanamu nga tajjukira agamba guyinza okuba gwa 76 oba 77 awo 76 muzeeyi aba atambuddeko agenze sayidi y'embaale ye ebunyoli eyo mu banyoli bayitayo okulosinga jalaja kigambo kya lunyoli waliwo omuganga munene kati baagukola bridge kati ndowooza mu lunyoli bagita jalaja ndowooza okulosinga n'odda kuli era Idi Amin ndowooza yakola omuggo ogwo ateekayo ebyuma n'abantu bayita n'akolawo kakati muzeeyi baali batambuddeko nga bagenze okulambula ku bantu baabwe awerekeddeko Haji Maheja Abdallah yasiramula muzeeyi n'amusomesa eddiini akati baali batambuddeko mu 9 mu 8 mu 7 bamaze ennaku 2 muzeeyi n'aloota nga mukyala we ge yalese awaka nga ali lubuto nga yazadde omwana munene nga muvubuka munene muzeeyi aleka maama ali lubuto n'aloota nga azadde omwana omuvubuka sheekh nga muvubuka munene n'abuulira mukwano gwa Abdallah yatambudde naye Haji naloose manjuka tewali masimu tewali communication yonna ng'omala kuwanika bbaluwa netuukira wiiki kakati namugamba tinaloose mukazi wange nalese eka
nga yazadde yakubyewo eddenze nga ddene nga mulabira mu kifaananyi kya sheekhe nyinza okuba mutuufu nga nfunye omusika wa nabbi mu maka nga bwagamba taata haji namugamba Abdallah nti gw'oli malayika oloota otya olija abantu baloota muze namugamba naye kituufu naye nze ebiseera ebisinga bwe ndoota ekintu kikyokutuufu abantu mwebali nga tuufu aloota ekintu akiraba ng'ebiseera ebisinga si nabbi waba omuntu wa bulijjo nange kenyini ebiseera ebisinga omuntu bw'aloota ekintu era ensonga lwaki mu busiraamu nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omu ku mmwe bw'abanga aloose endooto ennungi tagezanga n'agisansanya buli omu ndi abantu abalina ensaalo nga bw'obuulira omuntu nti nguze kino nfunye kino omuntu n'akola ekisoboka kikuveeko n'endooto eyo kisoboka Allah yalina engeri gy'akikolamu ng'ogenda obuulira abantu mulimu abantu ab'ensaala ab'ente emibiri mulimu abalogo mulimu abaaki ab'ebiiso nabyagamba nti tokibuulira muntu okuggyako mukwano omu weyagala weesiga kirimu ekyama era mu Qur'ani nabbi Yakobo omuyita Yakobo bamuyita Yakobo Saidi eri nti Yakobo nabbi Yakobo yagamba batabanyi be nti yagamba batabanyi we Yusufu nga alina endooto gy'aloose namugamba nti endooto egy'oloose togeza n'ogibuulirako baganda abo togeza n'ogibanyumizaako mwalimu abatali balungi kijjukira okiraba bulungi tegwe nja kutamba nako okiraba akati kinyagaddemu nti endooto mulimu abantu nga balina endooto ennungi kati togibuula buli omu bw'oba oloose kirungi kikweke bw'oba oloose kibi era tokyogera saba Allah akola atya nabbi atugamba nti kirimu eneyisa okola ebintu 3 oba 4 ng'oloose endooto embi ekisooka ova ku sayidi webakiddeko nodda ku sayidi ndala ova ku sayidi gy'obadde webakiddeko ku mukono oba mu sayidi z'obuliri ku mukono obadde ku left n'okyuka nodda ku right odda ku right ekyokubiri osaba Allah akuwonye sitaani sheitaani kuba sitaani yaleeta endooto ez'embi ekyokusatu ofujja obulusu ku mukono gwo gwa kkono ng'osaba Allah akuwonye ekirooto ky'okoze otya ky'oloose ng'owa a'udhu billahi min sharri Allah akusaba omponye ekirooto ekyendoose Allah akusaba omponye endooto gyendoose tewabanga waliwo enkola eri mu Buganda simanyi oba n'abalala ti omuntu bw'ayogera ekintu ekibi ng'omukyala avuddemu olubuto ng'akyogedde bwogezi awanda ku kkono omuntu bw'akola atya bwemba nenjogera neŋŋamba waliwo gundi nabadde lubuto bambi lwakoze eki lwavuddemu kati omuntu gw'aba abuulidde nga mukyala mubawanda ku sayidi akiri eno waffe mu Buganda naye enteekateeka yakyo sikimanyi kati bw'oŋŋambye nti bw'oloota ekirooto ekibi n'owanda obulusulusu ku mukono gwa kkono left wabaawo embeera nga bw'osaba Allah akutaasa ekirooto ekyo nabbi agamba nti era omuntu bw'akola bw'atyo hadithi njirabiddemukko naye endala egamba nti kirungi azuukuke asaale nabbi agamba singa omuntu akola bw'atyo n'osaba Allah akonye sitaani ekwedde endooto embi n'owanda obulusulusu ku sayidi yaki eya kkono ekirooto kino nabbi nagambye tokibuulirako omuntu yenna nabbi atugamba ekisala nti tokibuulirako omuntu yenna fa innaha la tadurru bw'okola bw'otyo tekikukosa tekituukirira tekibeerawo tekibeerawo nenge oloota endooto embi naloose enkoze wena funye accident bannange nooloota ebyabaddewo awo aloose omusota gumbozize bannange
bw'oba oloose endooto embi yonna saba Allah agikutaase fujja ku sayidi eyo yakkono obuluusuluusu onfuna bulungi togibuulirako togenda ng'ogimansamansa kyenyagadde muyitibwa nti waliwo abantu abalina endooto nga balota bw'aloota endooto ekola etya etuukirira kati muzeeyi agamba agibulirako mukwano gwe nti naloose omukyala gwendeese awaka nga azadde akubyewo eddenzi gwenze haija mugamba nti gwe olumalayika twatwala eri kasatu natute okuddayo kati muzeeyi amugamba nti era sitebenkedde mpulira njagala kuddayo ka naye omukazi munalese awaka abasooka baali bawala ebiseera baali balenzi nabawala yagenda nga atawala muzeeyi bakwata safaari bakira ku makya bakomawo aba atuuka mu kkubo n'alaba n'asinkana munne omu ku bava eno ku kyalo ekalyowa ekyanvuma n'ambuuza wa muli mutya jjukira baavuganga bugaali babayisanganya anamuyimiriza muli mutya mujeebale kiri kiti eyo atwabadde babi naye mukazi we yazadde mukazi yazadde lyana ddenzi ddene nze naaba ne ku gaali kati emukube olw'essanyu eddingi era yagenda okutuuka abakanga amasanyu mayitirivu sebo bwentu wenzija mu nsi mu duniya 7 era nzikira kiyinza okuba kituufu kubanga nzikira nti mwanyinaze first born ku maama afumbirwa 8 first born wa mama 8 ya afumbirwa 8 mu ebiri yafumbirwa 8 mu ebiri yafumbirwa okyali muto nenga first born ku maama yes nze nzaalibwa 7 kati first born waffe ku maama omuwala yafumbirwa 7 mu ebiri nali ntegeera 8 mu ebiri nali ntegeera wankubadde waliwo okko olutalo lwaliwaawo nga 8 mahabwa 8 lwali gwa 8 kuba waliwo olutalo jjukira Amini mu 7 awo bakamala okumuggyako nga tebitambudde bulungi waliwo olutalo lw'amaanyi awo mbijjukiramuko ebitonotono kati nyabo bwenti bwenzija bwentandika mungu yansaasira kirabika naliko edduwa ya musajja mukulu muzeeyi yasiramuku obusiramusi ate n'akyagala nnyo nze nfuuka omukinjaaje ku kyalo mwaka gwa 84 kamimaje mukinjaaje asala obulago nga nze yasira 84 kukyalo nga nze era nga bwe ngenda okusala ku mbuzi oba ku nti bano ba Petero baagala kumpi bankwatireko ekisonga nabanga atajja kusobola kusala bulago bulo nali muto ne dduwa ya muzeeyi muzeeyi asiramuka ku kyalo kumpi yasooseeko mu famire wakubiri kusenga n'asalawo n'antwala ew'omuwalimu n'ensoma muzeeyi yamanya nti sisomye eddiini kati kansomesa abaana oba nakiro kyengekyomu ekyotunga kulabamu sheeyi n'agamba kantandikire wano kirabika ndowooza era mukulu wange amuyita Sheikh Adam Waisa yegu yasooka ate okutwala ew'omuwalimu okusoma namwegomba nnyo nga bwe akomyewo asomamu byayize nemwegomba nga ate sinabiyiga kakati ebiseera ebyo batugambanga basheeyi bedda baali bakubi nnyo kati gwe embeera eyo yali etya mu kusoma wedde baali bakubi nnyo n'abaakati bagenda bakyusamu bukyusa n'abedda mbukyali kizibu nyaati naye ng'ate si bonna kati essaawa zino engeri abantu gye basomye eddiini n'okumanya hadiisi entuufu n'ennamu entuufu zitali ki hadiisi enfu n'ennamu kati abantu bakugu mu kusomesa naye dda bakubanga nnyo emiggo
njagala ombulirako ku mbeera eyo gye wayisibwamu ng'osoma eddiini. Ekituufu mu kusoma kwange nasoma bulungi kubanga musajja mugezi. Nze mwezi mu 1983 muzeeyi yantwala kukola interview. Muzeeyi yantwala kuba mukinjaaji. Nasinaba. Muzeeyi yantwala okukola interview. Bampa interview nenjigwa. Nenkomawo nga nkaaga. Interview ezaki mu ddiini? Mu luzungu. Tekwayo isomero tuwayo isomero lya ddiini ate nga nkyali mwana muto. 83 bakutwala ku ssomero. Owa teacher bamuyitanga Master Batete. Okyabajjukira? Ampe interview alaba oba mpita nagenda ku bulaadi era saayita. Omanyi oba agikolanga ng'odda omukono guno n'okwata ku kuno nga teweewaseemu omukono gutatuukanga okyali muto ku kutu. Yali interview. Bakubuuza amannya, bakubuuza kitaawo, obeera wakwata kasatu wakwata kutu kuno nga ne bonaakaaba omusaayi. Walla nakomawo nga mutuufu siisiddwa bulungi. Ekitegeeza wali muto. Era nze kati 86 His Excellency Tibuhaburwa agenda okuyingira kuwa president. Agenda okutandika okufuga Uganda. Abali mu kyakubiri. Wali mu pitu. Mu kyakubiri. Akati omwaka ogwaddako 85 olwo banzikiriza okusoma 84. 86 mu 83 baŋŋaana. Yes. Mu 84 neŋŋenda baŋŋamba nti omwaka ogujja onanaaba anabyabulamu kale 85 olwo nentandika P1 86 onagenda okujja otandika olwo nga ndi mu kyakubiri. Era ebyaliwo awo mbijjukira bulungi. UPC ne DP bano ababaddeko osoma biki ebintu emu nga ataase bireme kudda bibe nnyo. Abantu balyanga ente z'abantu mu wa UPC. Ne bagoba omusajja mu wa UPC abadde wasonyi wa DP ne bamugoba ente ne bazirya. Nga bamulanga ki? Tulwakuba badde ku kibiina kino. Yabadde mu kibiina kino. Munga ataase embeera eyo mbi nnyo. Ataase mu butuufu. Mbi kakati bwentyo bwentandika okusoma. Nenvaayo mu 87 nenzija e Bugerere. Noveeruuka. Nojja e Bugerere. Mu 87 kati Tibuhaburwa amala okuyingira kwa president. His Excellency. Kati awo nga nkuzeekuzeemuko 86 ogwo omwaka nakyusa nenzira ekyanvuma mu kasomero akasomesa eddiini ko kaaliko walako mu katawuni kati nensookeramu ensomeramu P1 eryali okumpi. Kati neŋŋenda omuzeeyi ng'alaba aneetaaga nsoma eddiini. Kati neŋŋenda ekyanvuma 86 87 jjukira mu kaseera ako muzeeyi embeera teyali nnungi. Muzeeyi taata mu byenfuna teyali nnyo muzeeyi mulungi nnyo naye yeerekereza ng'aga tufuuke baseeka. Nze nasomeranga mu Musweta omujoozi bagamba Musweta omujoozi ogumanyi ogubeera omunene bagutunganga na sindaana mpiso zino ennene zitunga ebitambaala bagutunganga butunzi agubeeraga mikono miwanvu nga muwanvu paka eri ku bigere nga gwa wuzi. Nze gwe nasomeramu nga nsomeramu mu Musweta omujoozi ogwo nga temuli mpale ate ng'ezigula empale muzyazina. Olwo mama okutungayo akawali nga bw'atunze sweta. Akajewa, akawala akawajja akajewa. Mama yatungira ng'esweta. Embeera teyali nnyangu.
katata watulisa abayo nona atayongerako n'atungira nze kusaawa ennyanze nga sizanya niyo kuba omupiira mbeera mabega wa kisaawe eri gye nkubira olwali era obuvubuka buno obufujjo buno kayiteyo bwe kati batebega onowanika omukono nga kakubikula lwalinanga omuzannyo nga omanyi ebiseera ebyo abaana balwananga omuzannyo gwaffe gwali gwa kulwana nga mulwanyisa ki bikonde kufunya bikonde nga tuva mu kusaawa omusanvu nga tuddayo eka twasoma kuva ku makya paka saa musanvu kati ema muddayo abavubuka b'okukyala balina effujjo mwina ye muyimirizaawo mu kayembe mugamba gwe gundi gwe otosobola gwe gundi watosobola kati ng'afujja wano bwati mu ngalo akuba wano kati nga mummwe mbwe yeewulira mbwe alina amaanyi akube wano kati kwasobola okubawo bwoti agamba nsasule ente yange ente yaba ategeeza nti kati kubola ekikonde tulaba oba naakuddiza akuba wano oli kasitawana wamalusu bwako gwe n'okubamu bwoti tegeeza mugwe olina amaanyi kati olina okumusasula amakulu okone kuwonde omukuba ekikonde tulabe oba naakuddiza kuba noli bamukubanga ekikonde natakuddiza amanya ayo omunafu tasobola kati gwe olina gwewakuba wanyi olina gwewakuba ate nyinza okulagida kuba entiisa kunakuba naye si bangi nafuna mangu eddiini byanyingira mangu effujjo effujjo nenkolaki naye gwe olina gwokubye ennaku nakuba jasi naye sigendedde eno bikampala temuli ayimiridde kampala bwenna mwinakubira ku ttaka abanafu musitambusitami ayimirayo w'amaanyi ebyo twabizannyanga ebyo era tera gwalinga muzannyo gwali muzannyo fujjo kakati awo bwettu otusoma nenvaayo nenzira ebugerere emataba 88 olugende wani ku mataba essomero bayita mataba Quran School. Wagenda ku ssomero nga teri muntu wo? Nagenda ku ssomero nga teri muntu wange. Olina gwomanyi Bugerere? Nga sina gwe manyi. Wale mzee yantwalayo afuna ennyumba mu mamaka ku kyalo okuli essomero. Mberenga wo nviirewo ng'omwana ow'awaka nkola emirimu gy'awaka nviirewo ng'enda ensomero. Ng'olubira nani? Naye na mukulu wange be basooka okujja e Bugerere eno naye namusanga anaatera okumaliza addeyo era ebbanga teryali ddene nandekayo nentoba esente ne zimbula zeezamubula emyaka 3 nga ndunda nte nakutema bikajjo ebyawaka eby'omunannyiniwo nanyini maka nti ndi mwana wawaka erindako nze mbadde manyi bakutwala ku nnyumba ng'obeeramu wekka bakutwala mu maka ga muntu bantwala mu maka ga muntu nkole ng'omwana ow'awaka nsobole okuviirawo ngenda ensome makulu nkola emirimu gy'awaka kwoza bintu kulunda nte kulima kola kutya byonna nga mbikola omuntu yali mukwano gwa naye ng'ate ngikola excess yagwako mu gwe yali mukwano gwa taata amaka gyakutwalamu yasira kuba gaali maka mukazi musajja munaddiini yali haja alhamdulillah ne tubeerawo naye embeera teyali nnyamba kuba emyaka 3 nga tosoma nga school fees zibuze bano olw'okuyambako bewalinga okolera emirimu bewalonderanga ente owaayi nakugamba ki nobeera emyaka obusobozi tebabulina nobeera emyaka 3 ewaka emyaka 3 paka navubukamu naba nti anfunyama neneebuuza lwaki siddayoka waki sipakasa sente zange ekyakuleta kyakusoma kuba ekyaleeta kyakusoma tosoma kigaanyi nengenda mpakasa jukira twalimanga laini za nanansi ng'oli mu nanansi okuva ku mupaka naye nga sebo zisala obuntu obusala era ng'ozirimamu ng'ozikoola nga zisala n'olima erani za pamba n'ojja ku mupaka eri n'osaawa akayukyuki kapanga n'osaawa ekibira oyo kapanga naye agira
nganyala kufuna sente zinzayo busoga ngenenjiyizeeyo wapakasa kudda waka nasooka nempakasaako nga mpakasa nentekayo ku school fees nentekayo ku school fees naye nagenda okulaba ngaera embeera ekoze etya mu kusoma awo nga nkyasoma waliwo omusomesa kugamba atampisa bulungi musomero katanamisa okusoma eddiini yali musajja yawandiika hadisi ku lubaawo kale yali mulimu abantu mu butonde bwabwe bo bakambwe ngene mwabazze ku ssomero abeera muki mukambwe tegeeza kati oyo Allah batakusaasidde n'abaana basomesa bavaamu bakambwe weegenderezanga nnyo maama nga bagamba nti charity begins at home empisa ennungi n'embi bitandikira waka singa taata waka musomesa taata mumaka muki tata wa waka musomesa woli musomesa w'abaana be ye musomesa asookerwako ne maama naye aba musomesa abeera musomesa ye musomesa akola atya atandikirwako era gwe taata enneeyisa gye yeeyisaamu ne maama w'abaana bano ne mukazi we n'abaana bwe balikula batuuka mu bukulu batyo bagenda okweyisa singa omusajja mu maka taata avuma maama nga abaana bali kale ge mukazi gwe omutwe ogwayikamu amazzi mulabe nno tomanyiira ebyo mutabanyiiwo nga bokkakkanya maama we nga abaana we bali kati enkola eyo n'omutabanyiiwo bw'alikula n'abasa omukyala nembwatu bagenda omutwala amanyi kiri fine bwatu bagenda okweyisa bwatu bagenda okuwangaala mu maka ge ne mukyala we nga naye bw'otwitingamu maama we ye mukazi gwe tolina bagezi eyo omwana walabanga abato naye abaduulira taata abaana bato bakwata nnyo naawe maama engeri gy'oyisaamu taata w'abaana bo ng'abaana bawala abo bawulira era bwe balikula bwe bato bagenda okweyisa batasaasidde nabo weto bagenda okweyisa ne babba baabwe balifumbirwa kitaabwe tomubalamu magezi naye gwe mwana gwe laba ekitwe ekimwa kiringa ekyakitaawo omwana omuvuma abaana bawulira kati omusomesa bwe lwobeera omukambwe n'abaana oluusi bayinza okukwata empisa zo nyinza omusomesa oli nsaba Allah atusaasire tunabakoppa empisa ze batono yali mukambwe nnyo nga nebakubira mu kiraasi n'akusanga ate ebweru akusonkamu olwala kyawedde omusomesa omulungi tetugaana zeri musomesa nkuba omuggo naye omwana omukubira nsonga ate mu buvunaanyizibwa oba kabina kubaki kuba kabina nkuba omwana gwe nsomesa nga ninyaga era akuba omwana owange gwe neezaalira okitegeera era nze bwemba ngenze ku ssomero nensanga omusomesa obuvunaanyizibwa ng'akangavula omwana wange mu mbeera eyaki simunenya nange kyenna okola naye omusajja omusomesa oyo yatusomesanga yawanika hadisi ku lubaawo hadisi ngegamba nti la tashrabu wahidan temunywanga omulundi ogumu n'oteeka omumwa ku kikopo n'ossaako bwoti n'onywa paka amazzi tegagwamu okiraba bulungi kashuru bil ba'id ng'engamiya bwenywa engamiya bweba enywa tewumuza enywa bwesiza muli kanali agamba tonywanga ngamiya kuba ekyombo okisizaamu kabundi okusaidi ebinagamba naye oba onywa hadithi eba ntuufu nti nywa mirundi 2 oba emeka oba 3 era osome ne bisimillah
kakati ekigambo ba'ir tegeeza ngamiya. Manyi kati ra'ara mu Luwarabu bw'oba togiwandiise bulungi efaanagana ne ddi. Mu Luwarabu efaanagana n'eddaali. Ra'u zaagala okufaanagana n'eddaali singa watuwandiise buki bulungi. Kati ye bye yawandiika ng'asoma nti la tashrabu wahida kashrubi liba'iri, ye asomanga ra, asoma ra'u ate nga nze nsoma ddaali. Nze nga nsoma ddaali naye siraba bulungi. Musajja nankuba omuggo nankuba nga niwakuba ekyomunsiko ng'akubawa kwa ku mugongo kwa mutwe akuba kabina omugwera ayagala. Jukira nkutta omuggo ankutta akaggo kensomesa ku lubaawo. Sookako nsonse ku lubaawo nsoma ate naye awanise omuki omuggo atosobola kusoma oba mukutya. Ensonga yali nyangu nnyo kuŋŋamba nti Uthman bw'osoma ddaali naye ng'ebyani ebirraawo. Ensonga negitegeera naye nga bwe nsoma nankuba. Sajja yankuba nnyo takoba kumpe nayagala aziruke mu kiraasi. Anyway, abasomesa bamu bakuba abaana nga beesemesa hadisi nti ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mbu baamunyiga, malayika yamunyiga ng'emussaako obuki obubaka. Ne beerabira nti ekyo kyali ku nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam. Ye nabbi yanyiga yali mulala nnyo, si muntu nga ffe teri wa bulijjo nnyo. Oyinza okulowooza okunyiga naye ng'okunyiga okwo kwe kwali ye weebuuze nabbi bwe baba bamunyiga ye yanyiga kaani. Onayo sahaba n'omu nabbi gwe yanyiga ng'amusomesa. N'olwaliro amasomesa abatali batendeke bulungi, abatali bayigirize bulungi, abataterekeddwa kimala tebamanyi kukangavvula baana, tebamanyi kugunjula, nibeekwasa nti nabbi baamunyiga. Kakati bw'obanga osomeseddwa omusomesa nga si mukugu bulungi, gwe bw'aba akuyisizaamu emiggo akubye nnyo akubonyabonyeza bino ebyokusamba naye bw'okula ng'oyinza okwagala okwesasuza ekikyamu. Kibeere kikyamu. Ng'oggyeko olunaku olwo yakuba n'oyagala okudduka mu kiraasi, kikyoyinza okwongera okutujjukiza okyoyinza okugamba nti nakino siyinza kyerabira mu biseera ebyo ng'asoma ng'ava mu maka gaabo abaami oyo omwami nga kyakukosa nga toyinza kyerabira? Mutuufu kyesisobola kwerabira nti nali mu mbeera ya bwavu. Kubajjukira muzeeyi aliruwuuka Iganga, tomuwuliza okujja e Bugerere bayitanga busaana ku mazzi. Lumu muzeeyi abajja okutulaba aleeta obusefuliya obw'okufumbiramu. Eryato ne lifunya akabenje ku mazzi. Era eggaali n'egwamu kati naye afwe. Eggaali ye yagwa mu mazzi. N'obusefuliya bwe yaleeta tuleeta tufumbiremu nabwo ne bugira ki olwo sinza kulwerabira naye ng'ekyali kimuleeta kulaba ku baana be mutima gumuluma. Kyesobola kwerabira nga ali e Bugerere. Nali nabonaabona naye Omuganda agamba nti okubonaabona si kufa. Era sikolima mbeera gye nayitamu oba abantu Allah byayisirizaako embeera eyo. Bansomesa mu mbeera eyo nayiga. Kubazi nagenda okuvaayo nga manyi okola bizinesi y'okutunda ebikajjo. Nasomanga ebikajjo wa mukama wange nga ye bizinesi nemmanyi engeri gy'okubitundamu. Nze nayiga okulima. Era kati nze ne Kampala ni mu kibuga ya qadarullah saba Allah agera embeera. Bw'eba egaanye nengenda mu kyalo manyi bulungi nnyo okulima n'okusaaka ekyuki ebbanga namalanga nima mu nnaanaazi. Okiraba nayiga embeera natunda amata nze natambula okuva e Bugerere nentuuka ensotoka nempitawo suka gaŋŋama nengayita amataka paka Nazigo nga ntambuza bigere oluusi nga tambuza kagaali. Allah laba kusaasiga osanga oli n'agulako ecupa 3
noga alhamdulillah mienga ukiba kiganya oluusi olina gamalirawo nazigo ekikopo no kyali kya meka nuswana zechupa ekikopo nga ekikopo opimisa nga kikopo noteka mu chupa nenteka mu tewali chupa ezaaliwo baziyitanga half mini ezo half mini zezaalingawo ezo kati oteka mu kadomola n'ekikopo kino ekipima ebisete byo yaligama oba yaligama kati nga ye emizaani yaffe misa kikopo waliwo abayinanga emize ng'aba ayagala okufissa abayinanga emize abaana nga bw'atuuka awantu ng'agatoddeko afunawo wayongera amazzi bw'atuuka eri mu maaso n'afunamu akaketi wabikola ku abo tebabulawo anyway Mungu yansaasira nafuna mangu imaani oba omutima gwange gwali gugira ki kwegamba mukama yakusaasira omutima ogwo oluusi bw'oguyiga nga okyali muto gugenda gukula genda otandika okuyiga okutetenkanya kyenzijukirako natunda ekikopo ky'amata nakitunda nusu 5 mu kifo kati zeekale ngamba ntunza 5 ntunza 4 naye nga ntunze eki 10 nga nange njala nzibenefitingemu yogera amazima mukulu wange agamba yogera amazima tugere ontwalewo gatunze ate nga gaaligaanaana nentunda 5 okira bulungi oluusi ngaotunda 4 oluusi 5 sebo ekikumi ekyo 10 eyo lyankubya tata wawakanga yakuba mukulu wange pozi bwewasangayo nolwekyo yesobola kwerabira paka bwe nasonda akasente nenzira ebusoga nasonda 10,400 zaali sobola okuzijja zaali nyingi era ezo 10,400 kuba okuva ensotoka nga otambuza bigere paka nsotoka ku main awali Collins kati nga okuva ano ku main paka Jinja ebbaasi ng'etwalawo 1,500 1,500 naye nga zaali nzibu nazeera zaffe ate nga bbaasi eyita ku makya bwekuleka ebekulese kati ewaka wasiibula nasiibula yani katwawumulanga 3rd term nga nina okuddayo eka ne bannanga abamanyiyo ze nga simanyiyo nerabirayo emyaka 3 nga simanyiyo naye ndoza watuuka eri mu kibuga wali omanyi ekikuzza ewaka nga manyi ezinza awaka naye okuva eno okutuuka ejjinja kati ntulinnya paka Jinja ntukwata ate bbaasi ey'ejjinja etutwatuusa mu kyalo bwentyo luno lwogenda lwego lwali gusoose okuddayo ewaka era ng'ogendedde ddala nali sigenze nti nali ngenda kulaba oba eri ku magezi agayinza okunsobozesa okufuna school fees eno gyendi oba ne communication yali nnafu ng'omala kuwandiika bbaluwa era bwentyo nakomawo namuzeyi namuyitiramu nampa kasente ako nampa mukulu wange navuga kagaali paka Bugerere okuva eruwuka paka Jinja paka ku Nairo paka Naminya Malindi Wakisi kitegeera nga mutambulira kangulumira mpaka Nazigo kagaali kyayi ntwala mpola olanga muwummulamu mwasibiridde banavuzi bakagaali twavuga lumu paka Malindi wali Wakisi wamanyinazawe twasanga olwatulabako nafumba waawe ekyemisana awo tumala okukirya nti yangu ko tugenda nzizaayo ono era bwe twamala okulya ekyemisana nanteka kagaali nze mukulu wange amuyita Sekaali Muzaali nanteka kagaali nanvuga paka Bugerere nanteekayo nakyusa nakomawo oba yasulayo ndowooza yasulayo kuba safaari eri mpanvu nakeera ku makya nakomawo
wala niye twavuganga bugaali mwatuuka sawa nkameka kati okuva mu kyalo twakera saa 12 wano emalire ne twatuukawo saa 7 kati otuuka ebugereza alinga mu ssaawa 12 eyo saa 10 awo mwavugira olunaku lulamba nga takoowa balina experience nga gwe tosobola givuga n'omugamba kakuyambe kumuvugira yandi muto omuto gwe ne kati era nga ntiisa n'emmotoka okuyisanganya n'emmotoka ng'oli kagaali ekuyiseeko naawe osobola okiteeberezaamu aliko okulali omuti wa bulijjo mu butuufu naawe n'olaba nti embeera omuntu bw'avugira akagaali okajja ejjinja okatwala Bugerere kyannaku omanyi bagamba ebyembi bisekerwa naye mu butuufu sooka n'oteeberezaamu embeera eyo nga teyali nnyangu olwokomawo kati nkomawo era we nakomawo era nasomayo etaamu ng'emu 2 era school fees ne zibula paka namalirira nzireyo n'enzirayo ebusoga katunga eri akasomero akawaka okukyala kali muzeeki yantwalamu ekyanvuma kunza kagere nsomera wadde kanafu tekenkana lyebugerere kusinga okubeera eno era nzire mu kinalimu kubeera eno nga sisoma kati nenzirayo mu 89 9 nenzira mu kasomero ako kenasomeramu shayi nga tetunayongerayo njagala nkuzeeyo katunoonye emabega wabeeranga mu maka gano wayisibwanga abaana abalala oba era kyali kyanjawulo ye wazuukukanga ssaawa mmeka ewaka waliwo eddi ne bagamba mulina ozuukanga bwe mutu ne musaala oba gwakeeranga ku luzzi alhamdulillah tebampisa bubi nnyo muti booli awo bamboola alhamdulillah bantwalanga omwana ekikulu kasitabeera mugonvu ebintu bikwanguyira alhamdulillah naye ebikajja ebyosinga okujjukira ebikajja kati ngeri gyali nti nze naliwo kumpi omulenzi zekka kati nga nze n'okusindika ebikajja ku kagaali olwo mukulu wo ng'akolaki awo yali mukulu nnyo nga takola mirimu mukulu ddala nga asomesina kumpi nga namusomesa kubajjukira emyaka egyo omuntu yalinga musajja mukulu naye nga ali mukyamusanvu ate jjukira nti bayambalanga mpale nnyimpi abamu kakati yali musomesa ng'asoma P7 y'Oluwarabu ate ng'asomesa Oluzungu oba yajja Oluzungu alumaze eri mu kyalo ate nga afunye first grade eno bamulabanga bamulabanga okiraba kati ye nga mukulu ate yaliwo omwaka gumu n'avaawo n'akola atya n'agenda mu secondary ala okutwalizaamu emirimu nagikolanga omwana owawaka lwakuba nti nali mulenzi nga nigo bwomu emirimu egy'amaanyi nga nze nina ogikola naye alhamdulillah nebaza Allah nti embeera eyo gye nayitamu Allah oba oli awo ate gye yayisizaamu okubeera kino kyendi olwaleero waliwo omuntu asobola okundaba wano nalowooza nabuuka nazaalibwa bwe nti era munaye akyakulaba nazaala bwe nti kubanga bonna abaana abasinga abatayita mu mbeera gye nayitamu abasinga tebamalako abaasubira mu bulamu obugonvu obwo balemererwa fe kusaawa ennyanga neziryamu ku buleeke nga tozirina fe twetikanga mawolu wasiikanga mberenge n'oteeka mu kaveera ne lumonde ne muwogo gwe baafumbye ekiro matako omunnyo ng'osiba n'oteeka mu nsawo twagitunganga nampiso batunganga nayo nto gitwatekamu ebitabo era nga batunganga buli omujozi yes kati bwe wajja ebugerere bakuwayoko ngoye nga baani abampa engoye bwe wali ebugerere abakuwaddeyo ku ngoye alhamdulillah kuwa najja n'engoye ngenyali nti nvudde eri nzija eno ngena okubaako n'engoye entunge entunge nali nfunye engoye endala awo mbeera ng'ekoze etya ng'etereddemuko mbeera tali nti eri constant nti nakubeera time yaliwoko nga nsonda mu sweta butya mu jozi naye mungu n'akola atya n'agenda ng'akyusa mu mbeera
Okay, kati okomawo mukana akasomero koyisa akasomero. Kandi itenze somero. Nembeerawo 9 mu gumu 9 mu ebiri. Osoma ddiini yokka. Soma ddiini n'Oluwarabu n'Oluzungu. Wabigatta? Ne Bugere wayogatta? Nali ngatta. Nvaawo mu 9 mu 9 mu 3. Neyongerako neneewayo Busoga ate mu ssomero erisinako lino baliyitanga Nahada Islamic Institute ndi Busembatya Namalenga. Kati nengenda mu 9 nensomerayo 9 mu 3 9 mu 4. Eno webuuze nga nsoma kyakumeka? Anti mbadde ngenda kubuuza. Nsoma kyakuna. Nojja gye emyaka mbadde nga ntula busi. Waliberwa nga mupozi fees ng'odda mu kiraasi? Myaka 3 nga tusoma ng'oli awo. Nze kati oluusi nga ngenda ku ssomero olusimya parade ne bayita ekitabo baasanga ajja n'ekitabo. N'abagoba fees. Gwasoma esasudde ng'oyingira kiraasi mwe abasigaddewo nga babagoba. Olwo ebiseera ebizaalira ssente mmeka fees? 1800 12. Nga lulema omuzadde. Abala Mukama Katonda. Nga bulema. Kati 9 mu 4 9 mu 3 9 mu 4 nengenda e Namalemba Nahada nensomerayo emyaka egy'ebiri. Ekyokuna. Awo wavanga dde? Yedde. Nabeera dde. Era dde naye nowona era Ebugere naviiranga dde. Era kimu yana bwe nagenda eri. Era muzeeyi yafunayo mukwano gwe. Ebusembatya awo Namalemba. Yafunawo mukwano gwe. Nga mutanyi owuuno njagala aviire agende ng'asome. Era kyekugambye nti embeera eyo njebaza. Nebaza Allah nti saayisibwa nnyo ate embeera tenyiga nnyo nga byanyiga e Bugerere. Wano byakyukamuko. Nali nkuzeemu. Nali nkuzeemu. Akuba nti kati ono ekyanyigiramu muzeeyi we nali mbeera. Muzeeyi yali abazeeyi bano abalina irimu eno ey'ebitabo eno. Abasawo bano ab'ebitabo ebyo nga buli wagenda okula obusawo ajja n'enkoko.